Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nate era njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi nate era nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ate era osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga woba okoze ki nga woba ogirabe nate era nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750 312083 oba 0750 312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Abakyala n'abonze tebampa nnyo buzibu tebampa nnyo buzibu balina engeri gye bagondamu engeri gye ndi kasajja lwazi nti when they connect with me ebintu byanguwa bwanguyi I'm a sweet guy to the ladies kati buli kimu kibeera taratibu while in studio neokuba kugenda ku shoot kale wakubadde nti olumu bajjamu late but I have no problem with them. Obuzibu bwe nakasanga this very song Permission oluyimba luno nalukola ne Daddy Andre naye ebintu bye nayitamu okufuna oluyimba lwange byali bizibu nagendako neyo mu kyalo eyo nga tugenze simanya recordinga man it has been a hustle okufuna lunero oluyimba mu kutuuka okulaba nga muluwuliriza olunaku olwaleero nti tumaze emyezi ng'ena kulaba nga tufuna audio eno out. So the challenge I've got the producer abamu they don't value our money kyemanyi nti nalabako ne Liam Voice was it Liam Voice ng'akaaba nga Andre yamusasula sente n'atamukolera I've also passed through this thing nti okumumulira luyimba nti Andre was a bit tomanyi byempiseemu nti oluyimba maze emyezi ena nga ndubanja ne munoonya busimanya ali Canada busimanya ali wone nga ali wano Kampala okitegeera. So that's the only challenge I've so far gotten naye nga ebisigadde taratibu. So Daddy Andre mukwano gwange zolika blaza naye bambi abayimbi bangi baze bakomplaininga koterezaamu ekitegeeza oluyimba lwabadde luli mu ffumbiro nga lukyaganye okubanga luvaayo akyalukwatiddeyo oluyimba lwadde luganye nno bwe mulowooza just mulaba nga lufulumye oluyimba lwadde luganidde ddala paka ate era stems omanyi okubanga wakola oluyimba naddamu nakuweereza ddemu endala nga ndala naddamu nakuweereza ddemu endala nga ndala kugaga tebikwatagana bulungi paka oluyimba lwe twalugjayo ne tulutwala ewa Ande Music nakwatamu then ne tuluweeza ne Uncle Steve Keys kwe kuwulira oluyimba nga luteredde kyali bize abeera mu kusaba ogende wuwe nga yeebase but then value for money naye ng'ategwa akasenteko wakasasula dda the guy is very expensive when it comes to audio production naye ate okufuna oluyimba lwobaabo oyinza obonaabo nekisobadde osirise okumala akabanga katono kuyo tumanyi akatono akatali kanene ate akatali katono oluvannyuma Shibalo yabayo n'akuwa oluyimba nosiriikiriramuko tuwazuukidde ssebo Shiba yampa oluyimba okakasa ani yalukuwa Shiba that was my remix njalwala lwali luyimba lwange so okuteekako Shiba kalungi amasannyalaze kalofuna phases nzaba amuwadde tuba twewadde but then gukiraba bwotyo but then we've been moving lwakuba kale omwaka guno eno gubadde byaddala musically tegunatambula bulungi when you look at the scale endongo kwetambulira omwaka gwonga gwe gubadde tegunatambula bulungi nti bw'otunulamu olaba nga ennyimba ziringa bbiri ezikubya akajji ne bazisuusuuta nnyo nti ogenda olaba nti ekimanyi kino Fit for America ne Vinka balina oluyimba but then oluwulirawa waluwuliddewa okimanyi tino Dax Vibes naazaawe baata oluyimba but then okitegeera endongo ebadde tenatambula bulungi lisya so naye nga tulabe olowooza lwaki
Nze ndowooza lwaki bitambula bwe biti. I think it's a national thing. Simanyi ngeri gyakinyonyolamu nti embeera wonna si nnungi. Bw'osanga abasuubuzi, bw'osanga akasente kakekutte, like akasente kabuze, so ebintu tebinatambula bulungi nga bwe tubisuubira. Kigambibwa nti ennyimba z'oyimba ozijja okukola photocopy kuba kunyima endala. Nkola photocopy? Nedda mukama wange. I wrote that song, Jawad. Naye ng'ate waliwo oluyimba lwennyini lwefaananiza oluyimba ate nga lukulu mu myaka. No, ensonga eyo ntuufu nti oluyimba ddongalo terwefaanagana lulyeri, wabula waliwo ka part akafaanagana oluyimba lulyeri akagamba oli ayimba shambara ayeye shambara nti musically it is allowed like to copy a lymph okuva mu nyimba ezaaliwo edda n'okateekawo nti abantu ababa baluwulirizaako ab'edda bwe bawuliriza that same rhythm bongera ate okujjukira lulyeri oluyimba ate era n'okwagala lunene olwoba otadde. Nti wagamba nti olumukopi wa nnyimba abamukyanisa oba mukopi oba muyiiya ate ng'oyiiya lebayiiyedda. Nedda mukama wange, that is just copying a lymph n'oteeka mu supu wo. Kati totidde bawalirira Jasmine kuyisaamu ebiso omukyala omwesibyeko ate nalina baawe. Kyemmanyi Lydia Jasmine si mufumbo. Wali olabyeko embaga, wali omulabeko ng'akuba kadaali, kati nze ekyo kyenziza okumusuubiza okitegeera. Kala nze ndi musajja ayagala abakyala abaddugavu nga maama wange. N'ekirala nti alina figure encamula. She has the Coca-Cola photo shape esingira ddala okunkolera. Bw'oli mu kusaba permission Ate kisaanye. Jasmine bw'oli mu kusaba permission Jasmine, of course, permission nno nagimusaba dda just lwakuba abadde tannanziramu nti you people are just getting to know this at the moment. Naye nga nasaba ddala Jasmine oyo okumutwalako kaddeeti naye olwaleero munzikirize nziremu. Bambi Jasmine, bw'oba olabika neeno obubaka buneeno saba ompa olukisa kutwaleko kaddeeti buli kimu ku nze teweeraliikirira. totidde Emundu nga zitokose nnyo sayidi eyo Batya. kwenyininyini omwana nga alwanya entalo oyo. Don't you think kyandibadde beta n'ojja mu buno omwana okyonga bw'ava PC? Nedda abo bakyalina ebiruubirirwa bingi, expectations nyingi, kati emundu eba ekozeeko okitegeera ate era Egaali oyagala laaja. oyagala najja tuli ku mulamu. Ogona gwe mulamu. Egaali ekozeeko. Lydia Jasmine, omanyi Abaganda bagamba nti bw'ononooza enkoko kyeridde oyinza obutagirya. So that is my take on that. Sifaayo oba akoze biki sibiwuliriza amatu maggale oyagala Jasmine muntu kyoyo sijja kwetuga nga abalala bwe bali bwe babeera, nja kubeera mugumiikiriza paka lwanakkiriza. wanakkiriza. Gwe ku Jasmine kwofiira Ku Jasmine kwenfiira oba kutunda nsigo oba kagere kwenfiira. Katuddiremu awo. Biki by'osuubiza Lydia Jasmine ng'omusajja amwegwanyiza omuwasa? Kuba olwo alina ennyumba eyo. Ennyumba eyo simanyi oba akyagipangisa. Twetaaga kugula nnyumba mpya, then n'emmotoka eyo tugikyuseemu ate musuubiza kaddaali kyekisinga obukulu. kyekisinga obukulu. Kyanzaalira abaana bange Totidde maama okuwamira ng'omwana kikyankoze. ne mami naye akiraba bw'atunuulira omukyalo oyo mazima ddala. Kyogamba maama wa Shakibu teyatunula.
Kubawo nyaawo sooka otubuulire. Ndi musajja mukulu wasalawo ku kiki njagala okukola nani gwe nnina okwagala mu kiseera ekyo. Baali bakukuddeko omukazi nakuula n'owulira nga kikulumye. Tebankuulangako kuba ndi musajja ali mu kibiina ekyo. Lydia Jasmine anaabigumira ebya mukono gaamu. Ku Lydia Jasmine nkugambye oba kutunda nsigo oba kukola ki oba mutima nja kuta ssente. Asuubira eno sistanti ng'okukinga kintu musobola okukola remix y'oluyimba oba anything oba kamwinayo collab eri mu studio. Mukwano okwagala kwange Lydia Jasmine si kwa stanti nti binene ebintu nabyogera dda even before me releasing a song like. So ne bwogenda mu mitimbagano nti mbadde nzize mutegeeza nti mwagala mupenda sana just kiri eriye kunzigulirawo nyingire kubanga I'm really drowning in the love. Yategedeko ku bisaanizo byayagala ebirime Kikyotegeeza nti abasinga ebisaanizo byayogera njala nnyo okusinziira mu byolina wabikozeekokko. Nze kyemmanyi Lydia nga bwe mulaba yeetaaga omusajja ali gentle. I'm that gentle guy. Yeetaaga omusajja ali romantic. Yeetaaga omusajja ali caring. Yeetaaga omusajja omuyivu. Ebyo byonna byonna mbirina. So I think I'm worth like. Ati yagamba gankukwasaganye financial. The financial part, excuse me, olowooza ndi mutimu. Kati bw'alina amuteekeko oba onokkiriza okubakwasaganya ababiri. Bw'alina essaawa eno simumanyi naye kyemmanyi yammanyi. So nsaba yeetegule kuba nze wendi okumuggyawo. Ne wali omumiitinzeeko mu muntu Ani? Jasmine. Lydia Jasmine twakasinkana emirundi giringa 4-5. But then omulundi gwaffe ogwokuna we nasinga omugamba ebigambo byange nga bwe mpulira ku mutima era yabiwulira kyemmanyi yabitwala ng'ensonga. Biddemu ebigambo ebyo ayinza okuba teyabiwulira bulungi. Makes sense. Ebigambo ebyo okubiddamu tekirina tabu. Lydia Jasmine omukwano nate era nzize okutegeeza nti nkwagala nnyo era onnumiza omutima ebbanga ddene. So olunaku olwaleero nsaba mu kwagala okungi tokitwala bubi bano bannamawulire bye banaayogera. Nze omukwano gwange guli true era gumira ddala guntoola omutima gwange. Akayimba permission ng'okayimba. Kana akapeera nkakuyimbira omukwano. Nze ngamba twegweko ku Sunday oba twegweko ku Tuesday tugende baby tugende oveewa mmwe tolina kugambye kanewaffe sirina gwe ngambye tudduke tugende baby tugende manya abayaayi bakutomera naye ate sikiwa nti bakusobola baleke tugende babuwe give me permission with no conditions banja banimba tibampa na program give me permission Lydia with no conditions banja banimba tibampa na program. Abayimbi temuwasa osazeewo kuwasa Jasmine. Ani akugambye nti Abayimbi tetuwasa? temuwasa. Tuwasiza ddala. Kamiliyoni tomulaba nti alina omukyala. Wasinga jogera ku magalo mengi muno. yali abaddeko Bali mu nteekateeka zikola bufumbo. bayanziza. Batugamba bwe muwasa muba mwegobako bafaliza abawala. Era oluusi mukyekwekero. Ekyo sikimanyi. Naye otuuka okuwasa omuntu gw'oba oyagadde gw'oba osazeewo okwagaza. Kati nga mmaliriza nganze sooka olangire ogambe nti yalaga kwengwanyiza sugar mami oba akwala ku naye akigampala akakwesonyiwa. Buli abadde aneegwanyiza oba
abadde alina ekirowoozo okujja gyendi bambi nsonyiwa naye obulamu bwe butyo bwe buli nzikiriza nsooke malirize lijja Jasmine ensonga eno ngigguse tomanya oli mukatuliki oli wa ddiini ki? ndi musajja omukristaayo naye akkiririza ennyo mu nkola y'obusiraamu oyala kuwasa abakyala bameka mukama baana ansobozesezza naye omukyalo omu amala Jasmine